feeding ya proposal ya minister. Ntandike ndoza na kya simu. Oba ntandike na kya soka simu. Esimu kuba nze digital. wali obulwadde bwange. Hajji mulindu atulaba. Ne mwami Mujimba atulaba. N'abalala batulaba. N'obusimu babukubira. Embeera yonna ensibambi edibya mutere. Ne bwaba mulungi. Waliwo jaamu. Tambudde bulungi olwali lusa kutambula nga bwentambudde. Nvudde empigi nentuka nga simiridde mu watu wonna tewali kajjaamu konna. Naye jaamu ali mu ministry yange abatulaba. Era manyi buli omu akikkiriza. Kati obutiko bukyakonye ate osaba bijanjaalo bya namayise kusirwa. Ebikalwa. Ffenna tumanyi obuzibu bwe buli mu eyo embeera. Kakati olwaleero bijja mu jirano. Leero basomesa balina kuba na diguli. Kyole kinakuka nti school fees ngenda zigere kati zinaba kugguka. Tindese kino ndese n'ekirala. Abantu batandika okubuusabuusa. Abantu tegerekese bulungi. Kati ekigambo ky'essimu lenga nkuba muganda wange wanaakaama. Tuba tuyingira olumula nti buli musomi buli abayizi bagenda kuba na masimu. Twali tuluvaamu kati nga baga nti eky'essimu tukiggyeewo. Oba munfuna bulungi. Oba okukyamuka nze kwe ndowooza. Ffe tugayita mahabba bebutambala bukulaishi. Tutuka kwogera lwa mahabba nti gatukubye. Nga nekyo kati kijja kukola ki? Kati olwaleero essimu waliwo kampani gye waliwo emikolo gye baali balikaawo ebigambo byali bingi mwabiraba ku TV. Kati abayizi bagenda kuba n'amasimu ku maki ku masomero awo nankokweraliikirira ebinaava ngoku abadde abituleetera. Kati tuva mu luwummula nga n'abaguze bagaguze. By the way, fe ku mpigi mix ng'omukulu bw'agambye apa secondary ya social reporting twalwanye olutalo n'amasimu ng'abaana bagamba bagatukkiriza ate nobaleeta new vision agamba ti amasimu bakoze eki ate bakiyimiriza. Twagala kulowooza nti bw'oba tonnateeka ntuula na bitimba ate toyaliira bakita kwasiira oba kwasiira toyasiira nga tonnabakola ki kuteekayo ntiwula na ntimba. Muntegeera bulungi. Kibi nnyo myaka gye tulimu nze emyaka 5 mu 3 ndi more than half a century old. Ekintu kyekyasa nkisukka kakati ate nenjogera ebigambo byange ate nembizaayo tekinyuma bulungi. So sooka weeteeketeeke bulungi. Tuli bakristaayo tuli bakristu ogenda ku kalisitiya omala kweteekateeka. Tuli basiraamu ogenda muswala omala kufuna wuzu. Toyina wuzu oyina nakunaaba lunene luli ate ogenze muswala oyagala kubeera imamu. So ministry yaffe yeetegeke bulungi kweyo ensonga. Kwekuba jje baana bavubuka abogere ebyabwe. Tugenda ku kyamagizo sayo tulako budde bungi ekyo kyange bwe forward egamba. Si buli kirungi awamu kiba kirungi awaki awalala. Oli kuweegomba Kenya muganda nga yogeddeyo wakulanga nekyaka Mungu amusaasire mukulu wange ye yagenda Mungu yamutya naye era yabingamba nga nabo oliyogera wano naye embeera eyo bali abe Kenya balina bye basooka okutereeza kyotana bakutereeza kutina olotereeza ntwala ku level eri tujja genda ku kibakola ki ku kibalika ekyokubiri ku kino ekyamagi. Onjukiza ogende kwa Hajji mulindwa naye yakolanga n'agiru bigaba basajja nnaku wagwa. Akati wagwa yali headmaster waffe naye ng'atusomesa ne literature. Kati yatusomesa olugero lwa Kinua Achebe olwa things fall apart ebidda bisasika mu Luganda. Naga nti nsiri yayagala okuwasa kutu. N'amugamba ngenda kukuba embaga makeke. Kutu n'amugamba but you already skeleton. Akati gwoli ngumba gumba. Tosobola nakwerabirira. Ate ogenda kumpasa otya. Kyo kye ndaba mu ministry yange si mu mutima mu bitu kitegeere bulungi. Ne bakama banga abandaba n'abazadde baffe n'abempigi mixed bakimanyi. Newalala. Nkiwaliro gwagaba amagi. Ate gwogaba ne grant za UP in a USE. Abampuliriza bakimanye nti nze ndi ku management ya Buddeyu ya primary school ne Lugala Church of Uganda. Amasomero gali Butambala. Manyi bulu nabo mukimanyi sente mmeka government zekola ki zeteekayo nti ezitasula kusasulira mwana wa secondary ku ssomero lya bulijjo otaamu emu ye capitation yagenda mu masomero gafaago okutambuza abaana 8 emyezi 4 kwaziba quarters. Munfuna bulungi bannaye kati afaananye kutu bwagamba kyobuza kiri government bw'eneegamba nti yegenda okuleeta amagi gali n'amata nga bagibuuza
nti bwanansiri ate ne bino ebisokerwako biganye onoosobola otya ekirala kimu ekyokubiri nabadde Butambala mbagambye wano ku lwokusatu bali mu byabufuzi bingi nnyo ebyabwe balinga abalonda enkya naye bwogenda osibye tenga bwengisibye naye kulimira ngendo bwennyumidde nga baga nti honorable te sooka otuwemuka tulaki embeera y'abantu baavu simanyi kiri wammwe gye muva naye olwaleero bali kunkwatirako omukulu agende nti bazze bangi ku ssomero nja okukusiima mmanyi bulungi ebigenda ku kiba twebega mu bulungi bwe benchmark manyi nti olina owuliriza abazadde bwe baba bazze nagasiimidde bulungi abantu tebali bulungi mu byanfuna naddala eyo wansi akati gongamba nti ate ono ali ate bulungi mu byanfuna naka bizinesi kalina kasasomoso empoza badduka misinde ab'empoza mu butawuni bwaffe Butambala Makota ne Gomba wonna kati ye muzadde bw'ona omugamba nti ayi gisinze njo digula kwate bana bakkiriya ku ekyo kati gwoba oligula nga naye yennyini yasuze enjala ate omugamba agulire omwana ejji alabanga amuteeka mu byokwejalabya biri byogambye ya Mary Antoinette menyisomesa history Mary Antoinette yabaga if you cannot afford bread resort to cakes ababa tebakutegeera buki so sagala omugati gukulemi mu ye ministry ya wefuwadi egamba kwanalabye kiba kikozeko ne pilot study waliwo mu New Vision w'eggulo Chamber si 5 omwe engulu eyo bapade one of the districts mbali fana ku New Vision inagalo kiraba ye alaga bakikola batya kyagattako ki bakitandika tufune abantu ab'engeri ng'eyo batugayidingeko obudde butugoba kangende wa muto wa emiti naye waliwo angambye erinnya ndireke kuba atali mu gavumenti